Bruno ko kuvangayo na confessing anti ye ali attracted to older women. Bruno Kerumu yagamba nze kati wa mungamba njagala Farida bamwagala ate bwate nina we nalitwali simanya nze nenzikiri ya madala ate bone mbalika waggulu nga muliride emmotoka ebyo webityo. Waliwo wotuka ku level nga waliwo omuntu omu gotasobola kwogerako kibi oba kuteeka mu discussions nga zino nga ye buli kimu yakitumbuula n'abaako ne wakiteeka mukama amupeera omukisa before kakati tuddayo wali nti Farida okwekkakkanya n'akima Bruno ku brand ya Farida nga bwe yali Ronnie Mark nze ekintu nkirabyeko kati we baali bakwatagana tebakwataganira ku byandongo. Wenkubuze enkolagana yaabwe yasooka wawuliramu ebyendongo nti Bruno nti Farida yali promoter wono amupushinga wabiwulirawa oli yali agenze kukyala ne bafuuka ab'omukwano brand n'ebyo okukyala ku show erode baali bakwatagana ddanga nga n'ebifaananyi byali bitambula anti kati kyegambye nti kyovudde ga nti oba oyogera ku by'okubeererawo bonna beebeereddewo naye nga of course Farida omwebaza nti kubanga ye alina kyakola ekyenjawulo nti atiisa alabirira n'omwana waani wa Bruno ate waliwo wenkwesigira kubanga era n'abantu abalaba programu eno gye tukola buli lwenkukyaza bagamba nti oyo ye mukugo ate nga nange nkiwuliramu nti ba analyst batini nnyo wano abasobola okuyimirira ku platform kwayimiridde soko njukizemu Farida ne Bruno bakwatagana bati ebyabwe ebyabagatta tebyali byandongo era kyovula bo bakugamba ekyabwe kya friendship wakuba Isimo ye yatandise bisimasima manyi Isima mukwano gwa Bruno yali mukwano gwa Bruno Kennyo kate natuka Bruno Kennyo amwanjule wani ewa Farida yaya manyi nga Isima jukire yalinga bwachamuka gwamanyanga osanga akuwaddeyo yali atandise bisimasima nekye manyi nti baali ba mukwano nyo abantu abakwesiga batwaza torambulula nsonga kakati Isima agamba yamuwaayo mu mbeera ki yaya atandise okwogera ku bintu eby'omukwano gwabwe kati nga bw'aba ayogera ennyo atandise okuteekamu bw'ate nina we nalitwali simanya nze nenzikiri ya madala ate bona embaleka waggulu nga muliride emmotoka ebyo weebityo kati omuntu ng'abuuza yabaleka bakola ki okitegeera yali agala kiteeka ku gundi nti baali baagalana bwe bityo naye bate nga beegaana lwakuba Bruno Kerumu yagamba nze kati wamungamba njagala Farida bamwagala ate nze njagala nnyo older women era yagamba is for older women yabyogeranga kati ebimu ku bye bantu bwe bava okulowooza nti bituufu ye Bruno ko okuvangayo na confessing nti ye ali attracted to older women era akyakyogera up to now Yesu abato wali omuto totonyega ayagala nnyo older women ngagamba yako abawalawala abatoto tayagala older women kati ate nga jukira ngono naye older woman kati ne bagamba ekitegeeza wa madresi yo test kubanga era nange bwe nkuba kwa kafaana nkyesigaana Farida okwagala Bruno tewali kibagaana era kyovula tubagamba mama bamwirya mweri oba keeki mugambo bamuyagala mwemale ku lusaniya kuba n'akayimegeja kamuyimbiddemu ng'olaba abantu bano relationship yabwe tekoma kukuuma mwana naye era tewali kibagaana nze nga bwe nagamba analimbigamba Florence Nampijja bamugamba mukama wa mulya namala ku lusaniya nimugamba oba kumala ku lusaniya akumaleko mukama we wa aromatic nimugamba kumala ku lusaniya akumaleko kinsonga kyekugaana oli muntu mukulu wetegerera mwina muli bantu bakulu bwe mweyagala atani alugana kuleta mbintu bino simutala mufumbo si mufumbo ate mukama we aromatic oli siagala mwogerako because simanyi kuba yesina mukwano gwange nnyo saagala mwogerako nenze nali muga aba mweyagala muve mu byo batiisa buli kaseera naye abantu batadde nnyo obuvumu mu kutiisatiisa bannaabo abeeyagala bo obuvumu babujjawo amaanyi bagajjawo gundi talina kwagala gundi oba beeyagale oba nze abantu besaagala beeyagale be bantu nga mulina obukwakkulizo obubagaana okweyagala kati ng'ebyo mweddira omuziro gwe gumu simanya biki oli mufumbo ate oyagala kugattako munno
kati wono muwala golaba nga muwala mulungi nnyo nomugamba gwe muwala gwe ku level kwole osofuna omusajja owo kiki kikutwala okwegoba n'abantu okitegeera kiwetwala okwegoba n'abantu ng'osobola ofuna omusajja owo obulungi kyeki kale endabika bulungi endabika ennungi ekikola relationship kirala nnyo kyawukana ku ndabika emirundi nga 4 anti kati gwe bw'oyogera bw'otyo obanga agamba ekikola relationship oba ekikola obufumbo kiri kimu abasajja tebaagala kwogera mazima obwongo bwo tebuteeka mu kisenge kankubuuze what is that thing that is going to attract you to a woman kakati kankulye ekintu kimu if it is not beauty kankulye ekintu kimu walabe ku nnimiro y'ebimuli oyinza okukola ennimiro y'ebimuli nekusikiriza ogigenda ogyebakamu naye ate oba weebase ekimuli ekimu nekikukoonako nekikusiiwa n'otadda mu nnimiro eyo so kakati obulungi ate bwe kiba tekikkoonyeeko of course good to go nnyonnyola kati wakiggwa oyagala tulowooze ku kimuli kusiiyirayo mu nnimiro bwe kitakusiiyirayo nga nginyonnyola nti beauty outside beauty face value yesikiriza omuntu okugamba nti hello how are you kakati eddoboozi lye erisooka n'eryokubiri byebikuumira omuntu oyo mu bulamu bwe ebyo biboozi tubisoma mu butabo mu reality ku gurawundi biralamu abasajja teboogera mazima ebimu ku bintu ebibasikiriza ku bakazi abo beauty egatta bugasi bantu wulira abasajja bangi abagumidde netekuumira bantu positions. Do you think buli yekumye ne mukazi we musanyufu gyali si bonna tebasanyufu anti kyenkugamba abasajja bangi abagumidde mu bufumbo ne bakuuma bakazi baabwe nejjoogo ne bali bakolako lwa beauty ne bajooga omusajja ne bamukola kasasiro yonna lwa beauty. Don't joke with beauty. Naye abantu abali successful mu relationships beauty kyekintu kyebasembayo n'okutogezangako mu mboozi zo kati nkubuulira ekitiibwa anfumbira kamere she's a mother gwamanyi ne mazawo agumira beauty nga ndi kukikaliriro igwegwe naye nkugambye for men oli mutuufu naye togezangako wadde olunaku n'olumu okunyooma kye bayita beauty fe abasajja beauty muganda wange ne bakugamba nti omukazi wuuyo yalwala alina ekiwuka kiri kittirawo era ku layini obasanga kwebali nange nalwala bagamba tujja zibiriza bwe bagamba don't joke with beauty. Beauty ndala munyo beauty omukazi asobera ku kyalo n'agatta ekyalo kyonna kyonna mwenanga mumwagala mukimanyi wammwe mwenna katuvudde ku mulamwa ngezaako okulaga maanyi ga beauty ne marriage oba beauty ne ati ngezaako okulaga nti beauty esobola okukozesa abasajja buli kimu neekuba kukuwasa oba takwagala oba omubonyaabonya oba si musanyufu mbufumbo n'anywera naawe n'agasiina gatta kikazi kyange bulungi omukazi n'omutunu yaba oti n'ogamba tekirina mpisa naye maama amaanyi agakireka sigalina n'abasajja be basuula mu mukwano beauty ekola kinene nnyo mu kusuula abasajja mu mukwano nnyo abasajja abamu nze lwani tosobola kuŋŋaanya kyekintu omukazi omu n'atigomya ekyalo kiramba lwa beauty ye bonna abasajja nga bawunze ekyalo kiramba lwa mukazi ogwo ali ku lusalosalo eri ekyalo kyonna kyonna kiggwera eyo oba akoze akabbala bonna baggwera eyo beauty inaadde njogera naye eggulu naŋŋaa nti nze nali ntambula n'omu ku Liam Street abasajja baalya ne beekoona emmotoka ne zeekoona nga bantunuulira kati ate nze ezo incidents zenina nnyingi nnyo kuba nabeeranga nnya n'abawala abalungi abawala be nateekanga mu mawulire waliwo omuwala gwe nabeeranga ennyo yabasinga bamanya bali bangoberera ku Facebook Lunimark Kiyingi bamuyitanga Ana ng'oli omuwala okuva ggulu paka wansi talina waakyama ate nga kaakabina oleeta ne lula n'opimako booti tape measure nga atambula n'ava wano ng'akabina akalese eri kakyagenda nga munyarwanda mulungi abanyarwanda bakumalamu ngezaako okubuulira nga munyarwanda mulungi era basinga baamulabanga kuba abamu bampezanga messages bahonalebo baani baŋŋamba naye waagwani bangi naye ngezaako okugamba abo abaana amukugamba twagendanga nnyo wali okulya pizza nakugamba tetugenda kulinnya tugenda tambuza bigere nga tugenda tambuza bigere ne mutambula ku kkubo
nulaba abasajja nga ayisizaamu omutwe bwati tafa nayo nti emmotoka egenda mu maaso ogenda owulira wa boda bamusudde mwala naye ng'egwe okitegedde ekimusuzizaayo kabina kwa mukazi ono abadde gwe mutambula naye ne mugenda n'omugamba naye okimanye tugenda tukola accident paka gye tunaatuuka twandirinnye naye ng'ali ebimunyumira ng'ate bibaawo buli kaseera nga ababoda beetomera ab'obugaali beetomera ab'emmotoka beetomera lwamuwala naye ng'ebyaddala ate otanisa ebintu by'ekisiru ebyaddala ng'omuwala ayimiridde ku maddugo kubadde otamba n'omukyala otambula n'olusooka otambula n'olwokubiri otambula n'olwokusatu nga totondebwa nga kwetomera mukama wange yensonga lwaki abawala nabeera nabo bonna ebbanga lyonna kuba gwe gwali omulimu gwange nti senga ate natandika obbaaga omulimu gwali gujja kunnema kyova olaba nti era bonna tukyayogera nabo aputunaawo mikwano gyange ate saabawasa ate n'abasajja ababawasa mikwano gye ate basooka banjulanga wange omusajja nga bwajja omukwana asooka mugamba oyo mukwano gwange basookanga kubanyanjulira nekira abantu bangi basuubiranga nti abawala nali mbakozesa olw'okuba nti twabeeranga nnyo nabo naye kyavanga mu kubayisa bulungi olw'okuba nti omulimu ogwange gwe nali nkola ku bukedde nga kinneetaagisa okuba nga manyi okukwata obulungi abakyala because abakyala be bakola amawulire nkiddemu oba empapula z'amawulire tezisobola kubeerawo without women era kyova olaba nti peegi ezi zonna ezisinga osomebwa mu papula lw'amawulire zibeerako bakyala newo wandiika biki gwewandiika ku bakyala amawulire bajja gagula kyova twakolanga nnyo peegi ezo ez'abakyala nga tuyiga obbakwata obulungi because manyi be babawa ssente mu mawulire omuwandiikako n'omuteeka ku front page abantu ne bagagula ate nga balungi so kyandeeteranga obbayisa obulungi ate omuwala gwe weebakako n'oli n'omwebakako enkyaba n'obajjako story nga bakimanyi obakozesa okitegeera so kyatuyamba n'ekirala senga noza n'okuwasa tetuwasanga senga twali twagala obwo obulamu naye n'obwo obulamu si bwe twali twagala kyova n'okuwasa twakola ki twawasa empeto zijjako ng'ojja mu interview simanyi kyobala anyway tuveewaawo kakati Bruno K ne Farida bali good to go balekerawo okwebuzaabuza kibanga kituufu baveeyo nze sikyayagala bintu ebyo mpulira byantamye tulina bakyali baffe abamu tujja genda tuboogerako bwe muwa muli ne munnammwe oli ne munno keeki etambula okufaako obufi ogenda olaba keeki etambulidde emyaka 3 mutya public obamanya simaya public ejja tulaba tutya n'abayimbi nolaba bali mu ebyo ebintu mugamba egwe tiki kyaswaza these days oba mwewasa muyinza n'okuba nga Katonda yabatondera kubeera mwembi mwewase mugaddaana nabatanzi kiki ayogera nnyo Diana uli nayogedde ku Florence Nampijja Diana simwogera nayogedde Florence Nampijja Diana twali twogera because waliwo emboozi ya Lwasa kati wali oyagala tukole tutya nze yabakwataganya tekyaliwo Lwasa amwegaana ye Diana amwegaana olaba Lwasa akola ebyekisiru nakugamba Lwasa akola ebyekisiru naye Lwasa watusingira wamu nti byayogera byaliwo tawaayira bw'aba akugambye omuwala namwagala kati omuwala aveeyo amwegaane agandi Diana namwagala emyaka 5 kati gwe vaayo omwegaane okitegeera ekyokuyiga ekirimu eyo story kwe kubeera piki weeronde tomala gaagala buli gwosanze olwokuba azene ssente nze nina mukwano gwange ate naye era mukwano gwa Diana yaŋŋamba okwagala omusajja nzagala n'okuzaala njagala naye abasajja abajja gyendi tebategeera balina ssente naye tebategeera ne mubuuza lwakyangamba kati oyagala nzalire Lwasa olaba nsobola example gye yampa sigamba Diana ngeza kola example gye yampa nangamba waliwo abasajja ye baalina mu bulamu bwe ye Katonda amuwaabo bokka yali akwesomerako ati balina ssente naye tebategeera buli alina ssente tategeera muveeko mufere yali akwesomerako This is a fact. This is a fact. Abasajja abakulu abalina ssente bangi anti obutategeera bwe yategeeza bwe buno azeewo agamba akwagala oli muwala mulungi ensi yonna ekwegomba naye ye nga akulaga ayagala mubeere ku ekyo kyokka teri byakuwasa teri byakuzaala baana muwe wiiki ekiddayo mu bibiri kakati oyo omuwala
agende yetandikira obuvubuka bwe nabo batandika bwaki yalonda abaganda nakugamba kati ate bwagenda otunuya abavubuka ab'emyaka gye abalina omukwana ngate abasingira wala level okwema nnyo okwo kulemeseza abawala bangi ate bwe kibanga kyekituufu ku kyalevo ki ng'alina ssente amuyambe naye afune ate bye nkugambye amufune amuyambe bezimba bwe kibanga kyekituufu alina emmotoka avuga emmotoka milioni 10 Cheka boyfriend wo boyfriend go gamba boyfriend go yagala azalira oba dating neza boda anonya nonye ochega chegamba ne ate we bakwataganye twali banonya za boda myaka 2 n'abanga asasura abalinye ye embozi twali twogera naye ne mugamba nze kyendowooza togenda kufuna muntu owa class yo naye so ofuna nga takannyo wadde takutuuka kale oyinza ofuna omusajja nga tasobola kuvuga motoka ya milioni 10 naye nga alinayo kamotoka ke motoka ya metaliki bagiyita batya toyogera motoka yange mbino bintu toyogera nonya motoka ya layisiko kugiteeka ku motoka ofune motoka ya layisiko ndio vuga motoka ya metaliki ne ndoza tuliwe wamu simaye wasito tokisiza okubanga ndoza tuliwe wamu mba ku UAJ oyizo kuba oli ku UA ngezaako kugamba ovuga motoka ya metaliki tovuga motoka yani ya milioni 10 naye katosolo gamba kale era ayina emmotoka nange nina wadde yange ya bei kuyiye olaba level CM ne tomulese nnyo n'ekyo yali aŋŋamba nti yendoza ng'anoonya muntu wa class ye bavuga motoka ya milioni 10 kati nze ne muwaga amagezi ne mugamba oyinza obutakkirira nnyo naye era osofunayo omulala kale nga naye avuga nga naawe ovuga ogenda mu garaji naye agenda mu garaji kale ye engeri gy'abaavuga enkadde ayinza okuba agenda nnyo mu garaji okusinga naye ngera mulina kugenda roni akumanyira naye advice ogiwa abawala osobola ofuna omusajja nga tali ku level yo naye nga takka nnyo wadde nga takutuuka roni kankubira ekintu kimu kino nkirabyeko nze mbadde n'abantu mu myezi 6 nga bali birala nga buli omu abanyooma nenziramu ne mbasanga mu myezi 6 nga buli omu abatya so nze ndowooza abaana bawala abaliyo ne baana balenzi abaliyo mufa nnyo ku bwongo ate tewali muntu mubi nze Ronnie Maka bwe nkulaga ebifaananyi bye nali sifaananika mu myaka eno okuva kati nali sifaananika naye ebifaananyi byange bw'obiraba kati by'opposite bawala bangi benyo benda byabadde batafaananika kobedda yano nalaba kafaananyi kedda nga tafaananika ne bwaba nagundi oyo ani mukwano gono nampijja nga tebafaananika naye kea omukwano n'okwewatta mbikyusa buli lugero so bw'ofunanga omuntu nga mugezi upstairs akuwa eddembe mutandika obulamu beauty munange ejja na ddembe nze mbirabyeko ku kyetubadde twogera tubadde twogera ku mukazi nga mugagga ng'omusajja yalaman ekyo tekikwatagana bwaki bikwatagana ng'omusajja mugezi tebikwatagana gwe byoyagala oyogera ku musajja yali omwavu nga yalaman n'apanga n'akulaakulana kati tekikwatagana because kitegeeza oli yalaman ogenda funayo omukazi agumira embeera yo muyite mu bulamu obwo omale obulukuke ofuuke yakikuba naye kati ate kiri kirala kiri ne bw'oba yalaman no improving when the woman is better than you mu buli kimu ng'akusinga muganda wange minzaani y'okwewunzika omukazi akusinga nnyo nze relationship eyo yanema okukkiririzaamu nze buzibu buli mu mukazi wange okubanga nsinga nnyo buzibu kyobuli abakazi bwe tebakkiriza kwagala basajja be basinga nnyo obuzibu buli ludalo obuzibu obusooka buli mu bakazi okusinga ennyo omukazi oyo okusigala mu position ye ng'ate amanyi yakola gwe byobadde olina okukola. That's where the problem is. Balabe bangi abakazi nga ayambako baawe mu buli kimu nasigala nga mwekitiibwa nasigala nga yeetoowaza nasigala nga bambi alaba baawe buli kimu obwo ebankuzibwa si ssente. Kati kankubulire ekintu kimu kichwa booyogerako abo genda obanoonyereze nnyo biseera ebisinga baba baatandika ng'omusajja yalinamu omusajja oluusi ne byekwatamu omukazi n'amuyisa kati omukazi bw'atyo omukazi bw'atyo waddemba okusigala naawe n'asigala ng'akugondera because tekyali bwe kiti all the way kyakyuka bukyusi n'otuuka mu eyo embeera naye nkubuulira mazima omukazi okubeera nga yakola buli kimu gwe by'olina okukola ebibyo nga ye yabikola ate n'oyagala era asigale mu position ye gwe naawe osigale mu position yo at some point agenda kwesanga ng'alemereddwa abamu bagezaako
family zaabwe ziri up ennyo tulina bw'okingamba nti omusajja abamulese waka yeebase namuzirabyeko ati tekigabiza kye kino abawala abamu babikola bamuleka waka nga yeebase asooka kuba emirimu giganye wadimaliza wafumbirwa anti kyegamba era oba ofumbiddwa nga obuvunanyizibwa tobulina kwekyo njogera ku musajja w'obuvunanyizibwa naye nga liziki ye tenatumbira mu bbanga kwekana ya buvunanyizibwa ki bw'oba oyogerako obwo ogera ku makya n'ogenda n'okola oba otunda mudaala gwo gwa nnyaanya oba otunda migaati gy'oba otema nnyama ne biyamba ani nga biyamba famire yammwe ng'okakasa biba bigiyamba oba omukazi yali mu kuyamba famire anti kyenkubuuza nga biyamba n'ebyo ogambye emigaati gyosimanya bajja kubuuza nga biyamba ani biyamba famire yaba otunda emigaati ofuna yakakaaga oleeta n'ogulyayo abaana kabooloboolo wadde nga omukazi kale yandigula enkoko ate nga kabooloboolo abaana bajja bikkuba maama baya batutedda ku KFC gwonyumya booloboolo bajja bikkuba musajja mwavu akuza baana anti kyenkugamba obuvunanyizibwa bwe butuuka omukazi n'abukujjako as a man bino byenkugamba jasi oyagala kubuuza abavubuka abannaffe abatulaba wamma muvubuka munnanga ndaba tokkiriza mukazi kutwala buvunanyizibwa bwonna sinakyogerako ate kati ogenda bukozesa ki ng'omukazi buli kimu yakikola bwe nfuna omukazi wange ng'afuna emitwalo 5 omwezi nga nze nfuna emitwalo 10 omwezi nga nkyalwana neetereze bwantwala muko kiba kibi ebintu ebimu by'olina okukola bye bino nina mutabusi ebintu ebimu by'olina okukola bye bino omukazi okusuza owulira anti nzija kugamba omukazi muleka kukola ebirala byonna byayagala akole oba ayagala kushopingira oba ku baana baboonoona baspoilinga n'ebirala byonna abikole as a man okusigaza ekitiibwa kyolina ebintu ebimu by'olina okumanya omukazi okusuza tuweze ku techniques za kuba mukazi mugagga olwo ne bwaba mugagga bw'obanga si yakusuza birala naye nkubuulya mazima bw'oba omukazi yakusuza bw'oba muyina abaana yasasula school fees owulya kyegamba kati ekyokulya kyo si nnyo asobola okuba nga ya providing waka n'aleeta emmere ekitsoke wangi nnyo abakazi nga yebagula emmere waka naye omukazi nga yakusuza nga yasasula school fees ebintu ebi bibiri kifulume kati gweddamu onyumiza ebyobuvunanyizibwabwo nedda toyagala waliwo ebintu ebi byotalina mukkiriza nakigambako kyali wange omu yali alina omukazi gwa dating nga mugagga nga tulya ku ssente nga tuletya sente akuddoja awo ne tulya yali anywamu kabbiya nga anywa kakirabu kati omusajja naye nga talinamu nwenezeza ekikomando fe abadde bamuwa kati omukazi we bataligodetinga nga amuwa kuleti namba ebeeramu mu bbuutu amushopingira buli wiiki engoye amugulya zifyumu yamusasulira wasalira enviiri buli luna gwe nga kyali waffe yanyirira naye namugamba amaziba nemugamba oba toyagala jjoogo baaka emitumu byotakkiriza nemugea ekintu ekisooka muleka agulira engoye zevu perfume biki byonna byonna abikole oba amafuta mu motoka agagule byonna bikole nemugamba tokkiriza byakusuza beera neewuwo togenda kujoogebwa nnyo beera neewuwo oba muzigo gumu ajje beera neewuwo konookemebwa nosibawo akazigo noyingira wali kkiriza ejjoogo nemugwe muwa mulina abaana basasule school fees kale waba ayongeddeko ayongereko naye ng'otaddeko school fees kale waba akutopinga katopingeko butopinzi so Farida ne Bruno ke ndoza kyekibanga kitufuke kaseera baveeyo baleme naye Farida alaga alina omusajja alaga alina omusajja kirudde nnyo mawulire tewali wali mukka watali muliro akubaze lali nsemba Farida okuuma Bruno ke nga mukwano gwe obutakisussaawo awo because ye Farida wakitwala ewala yajja kaaba tayinza musobola kyali waffe oyo 5G oba kati yayingira ne mu 6 kati abatagenda musobola nti oba ogenda kaaba oba odda mu bintu byebimu ebyo nti Bruno omulaba nti akyali mu kuexperiencing bulamu ate gwe okumuzza mu by'okumutuuza ewamu ogenda sanga obuzibu so nze ndowooza okusigaza emirembe omukiipinga nga mikwano gwe ekirala nti abawala bano abamu abamanyi abategedde ku Bruno kabamu bazaddemu bwe bategeera nti gwe mukyala we bagenda kukuteekako akazito bakumale bakusaba ssente buli alina ekizibu ajjawuwo
abaana bawe bonna bagenda basula bakuleetere bakumaleko emirembe anti bategedde anti baba bategedde baba banoonya we bakwasiza Bruno K okitegedde waliwo abamu nga bebadde balabirira abaana baabwe nga Bruno batabawa buyambi obategera nti faida gwazze bagenda kutandika okukutabukira batukuleetera abaana obalabiriro baweerere kati pressure olumu osigaza emirembe ogamba omusajja ono wekuba kumwagalya mukamoli tumwagalye mukamoli otusigale nga tuli ba mikwano okitegera so ze nali nsemba kubanga omukyalo yazimbye brand ye oyo Faida azimbye brand ye ogituuso aweri okumuzzamu oyo kasasiro because of Faida omulaba ekintu ekikyabulako yali abulako marriage yokka abeere nga ali complete mpeta because abakazi ne bwokola byonna marriage eno bwegana tobeera complete